era nga decision ey'okuyimiriza empuliziganya ono Marwan Issa Abaisirairi okumutta kigambibwa nti batrackinga communication system y'aba Hamas ne bamanya wajalaga na wajagenda bahackinga communication ne bamanya wajagenda ne java ne bamutta ngali mu transit ava mu location yemu adde mu location endala era wana aba Hamas ne bayimiriza communications zaabwe okumala ennaku eziwerako okusobola okulaba nti wakiri branches endala ez'aba Hamas Abaisirairi tebaziyingirira era nga access zaali zigenda okukolebwa zaali zigenda kuba exposinga wawe bali bongera okubakolako obulabe oba akabaata ak'amaanyi era awo amawulire gatandika kutambula tumawe ebigere ave wano agende Masaka agambe gundi akolebwa ati nga bwe kyakolebwa ku ba Hezbollah nga bamaze okubategamu explosives mu buuma bwe bakozesanga okucommunicatinga oba ziyite pagers kosa ne walkie-talkies bwe bazitegamu bomu ne zitta abawerako ne bakatinga communications ne ziba nga tebakya communicatingira ku pagers ne walkie-talkies. Israeli bwemala okulabika nti oyo emutta nga bagamba ye omu ku bakulembera obulumbaganyi bw'ennaku z'omwezi 7 balangirira omulala eyattibwa ku side ey'abalwanyi abasinzira mu ggwanga erya Palestine. Waliwo ekibiina ekyaba Hamas then neri mu Lebanon mu Hezbollah olweddako balangirira mu Hamas mulala bamuyitanga Fatah Sharif Abu Aim. Fatah Sharif Abu Ain yattibwa bulumbaganyi bw'Abaisirairi obw'omu bbanga batajetinga amakage mu kitundu ekimanyiddwa nga Al-Bas Camp mwe bamusanga ne bamutta bamanya asula wanti asula mu Al-Bas ne bamukuba ne bamutta Abaisirairi era ne bafulumya amawulire nti ono yali atiddwa era nabo ne bakakasa nti yali afudde. Saleh al-Alura yali mukulembeze waba Hamas yattibwa January 2024. Israeli yavaayo ne yeewaana nti mu bulumbaganyi obwakolebwa e Beirut batta deputy chair owaba Hamas owa guiding council era nga yali omu ku ba founding members ab'ekibinja ky'aba Hamas wa myaka 57 era nga Israeli yali emulumiriza okuddukanya ebikwekweto byonna ebyaba Hamas ebyakolebwanga eri eggwanga erya Israeli era nga yasinziiranga nnyo mu bitundu ebya West Bank okubeera nti addukanyizaayo emirimu era nga ye yali amanaginga financial networks zonna ez'aba Hamas gye bajjanga ensimbi ez'abayambangako okutambuza operations zaabwe. Israeli negamba oyo yamumaliriza but still ekibinja kikyagenda maaso. Ab'obuyinza mu ggwanga erya Israeli bakkiriza nti ono yalina coordinated relation wakati w'aba Hamas kw'ossa ne organizations endala Islamic Jihad ng'ayogerezeganya nabo kw'ossa ne Hezbollah bonna ng'ayogerezeganya nabo okusobola okubuildinga network bibenge bibinja bikwatagana. Yali mwogezi mulungi ate nga mukwanyi mulungi ow'ebibinja by'abalwanyi. Israeli negamba oyo naye yamumaliriza bamuyitanga Saleh al-Arura yali mukulembeze w'aba Hamas bati ekibinja weekiri kikyatambula. Nali wano wennyini mu programu eyampulidde kamenya nenkutegeeza mu kaseera mwe battira Ismail Haniya nti waliwo omukulembeze ow'aba Hamas eyali attiddwa bamuyitanga Mohammed Daif. Yattibwa mu bulumbaganyi obwakolebwa mu maserengeta g'ekibuga Gaza nga 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Mohammed Daif be bamu ku baali bakulembera ekibinja kino ekyaba Hamas era nga yali komanda w'amaanyi yakulemberanga gye baayitanga Khan Yunis Brigade gye yali komanda
era nga yasinziiranga nnyo mu Rafa Salama oba Salame compound mu Khan Yunis. Abaisirairi bamulumba ne bakola obulumbaganyi bw'omu bbanga ne bakuba ekizimbe mwe yali okukakana ng'agenze maaso n'okulabika nti attibwa, era aba Hamas ne bakkiriza nti komanda waabwe yali attiddwa, but kibinja kikyagenda mu maaso weekiri era balwana. Hezbollah mu Juni ng'ennaku z'omwezi 12, 2024 tugenda kusooka tukome ku ono tuwumulemu, bwe tudda tutunuulire abalala 4 abazze battibwa ate nga banene. Bano be tusookedde ku batono. Isirayiri egamba yagala kumalawo kibinja kino era ze zimu ku missoni ezagitwala mu lutalo. Waliwo omukulu bamuyitanga Sami Taleb Abdallah, abasinga bamumanya nnyo nga Haji Abu Taleb. Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga 2024 Abaisirairi bagamba nti bamumaliriza bwe baakuba ekizimbe mwe yali mu kitundu ekimanyiddwa nga Jwaya oba Jwaya mu katawuni akasangibwa mu maserengeta g'eggwanga era Lebanon. Aba Hezbollah baavaayo ne bakonfaminga kino ekyaliwo, ne bategeeza nti Al-Haj Abu Taleb yali attiddwa mu bulumbaganyi obwakolebwa eggwanga erya Isirayiri obw'omu bbanga. Ono n'afa ku kizimbe kwe yali, Abaisirayiri kye baakuba kyennyini ne bamumaliriza. Details ezikwata ku ono batugamba, Abaisirayiri bagamba yali senior commander mu ba Hezbollah. Hezbollah n'ekakasa nti ono yali amaze okulabika nti munnange attibwa. Kkiriza tuwumulemuko katono nkomewo nkuwe abalala abattiddwa nga ba senior commanders, bati ekibinja kyagenda mu maaso n'okubeera nti kitambula. Apple Skills Institute erina kyegamba. Nyamulimo naye tulina wotandikira. Obadde okimanyi nti osobola okutendekebwa n'ofuluma n'otandika okukola. Apple Skills Institute tukomezaawo short course program mwetutendekera abantu bonna okuyiga ebyokukola ate nga kyosoma kyokwatako. Mu lusoma lwa August ne September olina ekirooto ekyokukolako ku radio oba TV, oyagala kusoma mawulire, kukwata kamera, kuzannya film oba kuzitendeka. Obadde okimanyi nti osobola okuyiga okudesigninga website n'okola ssente mpitirivu oba okukola graphics designing. Tuwa abayizi bonna ebbaluwa za DIT ate ne bagraduatinga. Okwewandiisa kuba ku 0706 33 33 97 0706 33 33 97. Apple Skills Institute tusangibwa ku Tagi Hotel Old Kampala. Jangu oyige skill ku Apple Skills Institute. Buli Monday tusubwa program MPULIDDE KAMENYA n'Abakulembeze International abakugu mu kujjanjaba endwadde zaalema bakoleetedde obujjanjabi obw'enjawulo bwe bayita traditional Chinese medicine. Balina n'ekyuma ekyakazibwako elya miracle machine bebasse International. Bashifa Herbal Medicine endejjera obugumu ku Masjidi Jamia. Twakuguka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde okuva mu Uganda n'ensi endala. Ku Shifa Herbal Medicine tulina obumanyirivu mu kujjanjaba endwadde nga sukaali, ulcers, infections, candida, UTI, pressure, endwadde z'ensusu n'endwadde z'abakyala ko n'abaana abato. Tulina Shifa Cough Syrup erivumula ekifuba, asthma, lubyamira, ekiwanga. Tulina Bazuka Extra erikola ku baami abanafu. Shifa Body Cleanser, Shifa Herbal Tonic lizaamu amaanyi n'omusaayi. Tusangibwa ndejjera obugumu ku Masjidi Jamia wennyini. Tukola ne delivery. Tukubire ku noti 755 noti 5 293 oba ku noti 786 75 95 92. Shifa Herbal Medicine. Good health is our goal. Wange, nina embuuziyo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
Pal FM ekutegekedde gunjuka ne Pal FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Ng'era ku mulundi guno gunjuka agenda kuyindirako Etihad International School ekira mu Kira Municipality okuva nga 14 paka nga 28 Desemba 2024. Kati wandiisa omwana wo leero wano ku reception ya Power of Africa Radio okuva ku myaka 6 paka ku myaka 18. Tumubangule mu gunjuka ne Pal FM. Wagenda kubeerera bamashika ab'enjawulo badokita n'abantu abatutumufu mu ggwanga. Beera mwangu wandiisa omwana wo. Okumanya ebisingawo okugunjuka 2024 kuba ku 0700 35 455 oba ku 0200 926 7 Gunjuka awagiddwa Etihad International School. ne bitegekebwa 17 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Roseform Black November emiwendo ku ttaka. Eyo kati ye promotion gye tuliko okulaba nga buli munnayuganda asula bulungi. Tutandika nga lumu November paka Desemba yenna. Roseform esazeko ebitundu 10 ku buli 10 buli lwogula omufaliso ogwa premium ate ng'ekuweerako ne fiber pillows 2. Eyo ye Roseform Black November nga mwe muli emifaliso nga high density mattress, fit sleep mattress, orthopedic mattress ogw'abalumu emigongo, latex spring, Bonero spring, pocket hybrid extra firm omuli ne memory foam spring. Guno n'omukisa gwakubuna eggwanga lyonna mu buli dipoti zaffe zonna ne showroom zaffe zonna emiwendo ku ttaka. Kati nno buli munnayuganda genda osule bulungi mu Roseform Black November ono. Roseform Black November tuwonyezza okusula mu binnya bannaaye mbadde nsula magombe. Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Esigadde eddakiika 18 zokka okwegatta ku ssaawa 11 ez'akawungezi k'olunaku olwaleero. Big Time Gadgets bongera okutegeeza nti gwe wenaakwata essimu ekikekete genda ofune essimu empya mu ba Big Time Gadgets. Bagamba nti bakuleetedde essimu ekika kya Samsung Edge Extra egenda mu line 2, kamera nnungi okuzaama ate nga ya fingerprint, simu mpanvu ddala era nga erimu inches 11. Genda weefunire n'amasimu amalala ebika bingi naye nga essimu eno ya Samsung Edge Extra ogenda kugifuna ku mitwalo 25 gyokka. Abasange wali eri ku Victoria Mall opposite ne Eco Pharmacy oba bakubire ku namba ya 070M 12 070M be bannaffe abo aba Big Time Gadgets. 070M 12 ogenda ofuna essimu eyo ku mitwalo 25 gyokka ate obeerenga naawe ovimbako mu kibuga ng'olina essimu etegeerekeka. Faiha High School somero lisangibwa Mpererwe wali ku Namere Road. Bakutegeeza nti twalayo omwana omuwandiise lisomesa eddiini busiraamu ate era gwe musingi kwe riri ate nga n'ebyoluzungu bakolera ddala bulungi. Omwana agenda kuteekebwamu empisa ate munnange nga n'enkwata y'omwana yeyo yennyini eri professional. Omwana alina enkolagana ennene kw'ossa n'abasomesa n'omuzadde muba muwuliziganya okulaba nti omwana oyo asoma bulungi nnyo ku Faiha High School. Balina ne Faiha Primary School nalyo lisangibwa Mpererwe ku Namere Road. Okumanya ebisingawo oyagala kuwandiisa mwana wo kuba ku 0702 996 1943 0702 996 1943 ye Faiha High School kw'ossa ne Faiha Primary School. Islamic University in Uganda Mbale Campus ekutegeeza nti ebibuuzo by'abantu abakulu ebya National Entry Aptitude Test ebikuyambako okuyingiza mu university yonna gye weetaaze mu Uganda bigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'Okwakubiri 2024 era ng'ebibuuzo bino bigenda kubeera ku matendekero gonna aga IU okuli ettabi erisangibwa Mbale nga ly'ettabi ekkulu, ettabi erisangibwa e Kampala wali ekibuli, ettabi erisangibwa mu Arua kw'ossa n'ettabi ery'abakyala bokka wali eri e Kabojja. Ebibuuzo bino by'abantu bakulu era tebirina kyamaanyi kyetaagisa kubeera nti obituula okujjako okuba ng'oweza emyaka 25 n'okudda waggulu. Kyeweetaaga kwe kugenda ofune foomu yo okuva ku matabi gonna aga IU wali ku King Fahad Plaza ojja kubasangawo oba sikyo ogende wali eri ekibuli oba ogende Kabojja oba sikyo genda wali eri Mbale ofune ne Mwarua ofune foomu eno ate okugijjuzaayo ng'omaze okugijjuza gitwale ku office ya academic registrar
obutasukka nnaku z'omwezi 25 ogw'Ekumi-na-gumu 2024 lujja kuba lwa Mande. Okumanya ebisingawo bakubireko ku 070 81 59 87 070 81 59 87 oba ku 075 94 29 35 be bannaffe aba IU Islamic University in Uganda. Abagenda maaso n'okulabika nti mutugoberera mwebale nnyo mwebalire eddala. Ali atya Kyambadde Yusuf osinziira kijjabijjaawo ongambye nti kwoli akameseji ongambye nti omugole weebale kutuweereza kwe tuli nnyo tukugoberera. Nze Kyambadde Yusuf waneeno ekijjabijjo obaka mbufunye bulungi nnyo nnyini ddala bwana Kyambadde ogambye nti otumbudde ne booli nabaawo bonna ekijjabijjo mwebale kutugoberera. Ali atya Nansubuga Fatuma ekawempaawo oli mu kawempe ey'omaserengeta ogambye nti kwoli ogenda maaso n'okulabika nti otuwuliriza. Kasooli Juma ekyambogo naye weebale kuwuliriza ekkulu ery'omuntu wa bulijjo oli ku mukutu. Kosamo Juana Hussein ambassador wa Pale FM Nansana weebale nawe okuwuliriza n'abali Nansana bonna bootwalaawo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ali atya Sonko Haruna Badru omukozi w'okukola ly'omuntu wa bulijjo ngambye nti oli kawaala otumbudde naye enkuba kye yabakoze okyagezaako kulabika nti oyitaayita mu bantu b'ekawaala abo okubeera nti munnange obakubagiza n'okubakumaakuma ku nsonga ey'enkuba yagenze maaso n'okulabika nti ebasalako nalabye mu katambi ng'olina omukadde gw'ositudde ne ngamba Sonko Haruna Badru mulimu gwe wakoze gw'amaanyi omukadde ng'atudde mu nnyumba bw'ati naye ng'amazzi gamusazeeko talina waayita. Sonko n'agamba wamajjajja jangu tufulume. Sonko Haruna Badru weebale nnyo weebalire ddala omulimu gw'okoze kawalaawo okubeera nti abantu babeera mu bulamu obulungi. Na buli omu w'osinziira okubeera nti otugoberera. Haji Nyombi Mahmud ku Apple Skills naawe ngambye nti mutumbudde otereddeko abayizi bonnaawo bagenda maaso n'okulabika nti bawuliriza. Weebale nnyo weebalire ddala Haji Nyombi Mahmud awo ku Apple Skills Institute. Kiriza tuddeyo ku nsonga z'aba Hamas kw'ossa n'eggwanga erya Isirairi. Nagambye nti bino byonna Donald Trump yeebaza Benjamin Netanyahu n'amugamba nti singa wawuliriza ebigambo bya mukulembeze w'eggwanga erya America Joe Biden tewandibadde ng'otuuka ku buwanguzi obw'okutta abakulembeze abo bonna ab'aba Hamas n'aba Hezbollah. Tukomye ku mukulembeze gwe bayita Sami Taleb Abdallah eyattibwa nga 12 June 2024 bwe bamala okulabika nti balangirira okufa kw'oyo n'abakulembeze abalala abaali bafudde. Laba bwe bajja bakuba ekkonde ddene eri amawanga gonna aga Buwarabu amaziga gaakaabwa amawanga mangi. Mu kaseera mwe battira Mohammed Dayef amawulire gaali gabuutikiddwa okufa okwa Ismaili Haniya. Ismaili Haniya yali musajja mukakkamu nnyo ng'alwana nnyo okulaba nti waakiri enteeseganya zibeerawo sizifa yeetambule. Aba akyaddeko munda mu ggwanga erya Iran kibuga Tehran ng'asuubira okuva mu ggwanga erya Iran agende mu ggwanga erya Buturuuki ayogereko eri palamenti y'eggwanga erya Buturuuki. Julayi ng'ennaku z'omwezi 31 obulumbaganyi bwakolebwa. Ono n'afa. Yali asaavinzeeko mu political wing ey'aba Hamas era ng'abaddeko prime minister w'eggwanga erya Palestine. Okufa kwe kwamalawo essuubi ly'enteeseganya okugenda mu maaso kuba ye yali azivuga ng'atambula mawanga mangi. Laba bwe batamuttira mu ggwanga erya Qatar, bwe batamuttira mu ggwanga lya Buturuuki, bwe batamuttira mu ggwanga lya Palestine, bwe batamuttira mu ggwanga lya Lebanon nti gy'alaze okutuula n'aba Hezbollah oba okukola ki, naye ne bamuttira mu ggwanga erya Iran. Amusse n'atayogera, Iran n'egamba oyo Isirairi yamusse. Ismaili Haniya bw'agenda maaso n'okulabika nti munnange afa, baamukungubagira nnyo. Bigambo byayogerwa. Iran yagamba eteeka okulabika nti munnange esasula eryo bbanja eriwoleddwa. Isirairi ompoze ebbanja omanja.
kubaga bagenda sasula omuwendo omunene. Bakulembeze ng'ow'eggwanga erya Butuluki Recep Tayyip Erdogan bagamba kikoleddwa kibi nnyo. Yakungubagirwa amawanga mangi olunaku lwe yaziikibwa. Mu ggwanga erya Jordan bakungubaga, Indonesia, eggwanga erya Yemen, eggwanga erya Palestine, eggwanga erya Iraq, Syria, mawanga ga Bwarabu bonna bakungubaga. N'abakulembeze b'amawanga mangi baavayo ne boogera ku kufa kwa Ismail Haniyeh. Ne tulowooza nti ye mukulembeze ow'oku ntikko agenda okusembayo, nti Israeli kesse Haniyeh egenda kuwummula. Nga 31 Julayi 2024 oyo lwe baamutta. Ekikompola kyakuba ekizimbe kwe yali mu ggwanga lya Iran. Israeli teyanyega ku kufa kw'omukulu oyo, yasirika busirisi. Okwawukanako ne bwekoze ku bakulembeze b'aba Hezbollah n'aba Hamas abalala, kubanga wennyini we yali emuttidde yali teyinza kubaako kyeyogera, n'esirika. Ne tujja ku mukulembeze omulala, Faoud Shokri yattibwa abasajja Abayisirayiri mu maserengeta ag'ekibuga Beirut ng'ennaku z'omwezi 3 enkeera balyoke batte Haniyeh. Bagamba ono baali bamaze okulabika nti munnange naye bamulondoola ne bamutta, naye yali top commander. Fuad Shakar yali komanda wa ku ntikko ow'ekibinja eky'aba Hezbollah era nga yali right hand man owa Saidi Hassan Nasrallah, naye kati omugenzi. Bayisirayiri baamutta era nga yali asaavinze mu kibinja ekyo okuva bwe kyali kyatondebwawo, era nga yatrayiningako, nga trainingi b'amagye g'eggwanga erya Iran Revolutionary Guard emyaka 40 egiwunzikiddwa emabega. Ono naye olutalo luno terwamulese waggulu. Then Hassan Nasrallah nga bamaze okumuttako basajja be. Jjukira Haniyeh bagenda okumutta nga bafamire members be abawera 20 baali bafudde nga batiddwa ggwanga lya Isiraeli, naye naye ne bamumaliriza. Then ne bajja ku musajja Hassan Nasrallah. Ono emitima gya katajaabika egy'abantu abasinga okubeera abangi, naddala bawagira eggwanga erya Palestine ne kozi y'aba Hezbollah. Nga 27 Septemba Isiraeli nali wano ku makya, saawa zaalinga 2 ez'okumakya. Isiraeli neevayo ne yeewaana neegamba nti basse Hassan Nasrallah. Nali ngenda mu programu ya Big Story ne Haji Kasimu Kayiira ne mugamba nti Nasrallah Abayisiraeli bagamba bamusse, n'agamba kisoboka, naye ate kisoboka okuba nga tekisoboka. Era abasinga baalwawo okukkiriza nti Nasrallah yali afudde. Baba buwungeera saawa nga 9 ez'olweggulo, Iran neevaayo neekakasa okufa kwa Said Hassan Nasrallah ow'aba Hezbollah omwezi gwa Septemba nga 27 mu bulumbaganyi bw'omu bbanga. Tebamuttira mu mpuku, naye n'abanga bamumaliriza. Bati ekibinja kikyaliwo, balonze agenda okumuddira mu bigere. Bamuyita Naim Qasim, yagenda okudda mu bigere bya Nasrallah. Nasrallah amala okufa, aba Hamas baali bamaze okulonda omukulembeze waabwe. Omukulembeze gwe baali balonze omupya Yahya Sinwar ye yakasembayo okuttibwa mu bakulembeze ab'oku ntikko. Abayisiraeli be basse bati ekibinja kikyagenda mu maaso eky'aba Hamas. Baamutanga bagamba ono ye yakulemberanga 18 Oktoba lwe baamutta Abayisiraeli, ne bagamba ye yakulembera obulumbaganyi bwonna obwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Oktoba 2023. Ye yali liida, ye yapanga olukwe lwonna, ye yali architecture oba obulumbaganyi obwo bwakolebwa. Naye ne bagamba baali bamumaliriza, era n'akavidiyo ne bakafulumya Abayisiraeli akalaga ono ng'afa. Byonna twabikuwa be bamu ku bakulembeze besse ab'ebibinja ebyo
egamba yagala kubimalirawo ddala wakati nga erina sapooti ey'Abamerika bali mabega wa ggwanga lya Isirairi mu bino ebigenda mu maaso n'okulabika nti bikolebwa era ebyokulwanyisa babawa bingi ne ssente nnyingi kumpi miliyoni obukadde n'obukadde obuwumbi bwa ssente z'eggwanga lya Amerika nnyingi ziteereddwa mu lutalo olwo okulaba nti waakiri Isirairi esobola okuluwangula. Sewanyana Everest ogambye kwetuli Nyamuhaki Zedek ogambye nti naawe kwoli mwebale kubeera nti mutugoberera na buli omu abaddeko nga awulirize kuleera omuntu wa bulijjo. Kasoli Juma Ekyambogo ku mukutu nkimanyi nti kwoli nnyo Saalongo Jjamba kw'ossa ne Naalongo awe Kawempe mwebale kuwulirize kuleera omuntu wa bulijjo. Message nyingi ono agambye etumpadde mannyago naye ogambye nti kwoli wawuliriza awebale kubeera kukuleera omuntu wa bulijjo. Muhamudu Bukenya Ekireka webale kuwuliriza ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Asiya Maganjo mukyala Yasini omu bwati nawe ku mukutu obaddeko nnyo ng'otugoberera na buli omu wabadde osinzira okuwuliriza ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Abasukulumu mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwatagane nate ate olunaku olw'enkya wali wano wenyini mu programu Mpulidde Kamenya then nawali eri ku makya mu kanyomero akaweyongera okumanya bati Magumba Herbal Clinic bagamba gendayo bakujjanjaba endwadde ez'amagumba zonna. Otawanyizibwa wamenyeka ne bakuyunga n'otatereera oba wayungibwa naye ng'obulumi okyabuwulira oba olina omuntu we yamenyese tomanyi kiddako genda mu Magumba Herbal Clinic basangibwa wali ku nkulungo ya Kabaka okuli Engalabi oba bakubire ku 070 ye Magumba Herbal Clinic. Tukwatagana olunti program bibadde bitya mu Parliament yeddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM. Uganda Halali Bureau kye kitongole ekyakakasibwa era ekirina obumanyirivu okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Dairy Gardens okuliraana Bekeri kusa Apollo Kagwa Road wetandikira okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 758 52 noti MM oba noti 4 M4 233 56 Uganda Halali Bureau ebintu ebiri halal babiteekako akabonero aka halal quality mark okubyawula kw'ebyo ebitatuukana na mutindo. Pal FM ekutegekedde gunjuka ne Pal FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna ng'era ku mulundi guno gunjuka agenda kuyindirako Etihad International School ekira mu Kira Municipality okuva nga 14 paka nga 28